mpuliriza nkulamusiza kunyo enajo sinzira okuliriza mandu so kinana mwenda akatonyeza CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka bomulembo mutebi edakika ziri 13 zokka zimaze okula kusawemu yakawungezi ka leero enaku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mugwa mukaaga omwaka gwa 2024 programu kirizo bagana mwoli nze Kalule Lameka tukuweleza tusinzira ku kizimbe Masengere omwaliro gusemba waggulu wetusinzira ebigambo ne bikutuukako bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo mu nsi ya Malawi bali mu kukungubaga oluvannyuma lw'omumyuka w'omukulembeze ggwanga eryo Saulos Chilima eyabulidde ku nnyonyi olunaku olwajjo bambi afudde ekizuuliddwa ng'ennyonyi yabasudde mu kibira era bw'atyo gyafiiridde ne bannabalala 9 bwe babadde ku nnyonyi eno. Ennyonyi yabuze mu bwengula mu bitundu by'e Muzuzu yabadde agenze okukungubagira eyali minisita w'obutebenkevu eri alisaba awolereza w'eggwanga erya Malawi bwe yatuuse okwagala okukka embeera y'obudde nga si nnungi era abalagirira ne bategeeza omugaba we nti gizzeeyo gy'obadde ova gy'oba ogisuula wano embeera y'obudde si nnungi. Kati mu kuvaawe Muzuzu okuddayo eri ebintu ne bitabukira mu bbanga tebategedde kyabaddewo bwetyo empuliziganya n'ebula era babadde ku muyiggo ogw'ennyonyi eno erirudda wa kigenza okuzuula nga yagudde mu kibira era Vice President Saulos Chilima bw'ati aluguzeemu obulamu ne bannaabalala bwe babadde ku nnyonyi eno abalala 9 be bantu 10 omubadde ne bannamagye abali ku madaala ag'enjawulo bonna bafiiriddewo. Obwa Vice President omukulu nabanzeeko emyaka 10 mirambirira kale nno bwe bityo biri mu ggwanga lya Malawi ne wano bingi bibaddewo naye kusingira ddala ensonga eri ku mimwa gy'abantu babaka ba palamenti abasatu bannakibiina ky'NRM abakwatiddwa olunaku lw'eggulu ne basuzibwa ku polisi ya Kira Division Police Post era ku bano kuliko Yusufu Mutembuli wa Bunyole East mu Butale Jeyo kuliko Sise Namuju omubaka wa district y'Erwengo ne kuberako ne Paul Akamba mubaka wa Buski County bonna bannakibiina ky'NRM. Mu kusooka ebigambo bingi byayitinganye nti bandibanga bakwatiddwa ku nsonga z'okunoonya abali b'enguzi ng'omukulembeze bagamba nti waliwo abaka ba palamenti abeekobaana ate n'abalala ne beekobaana okukola ebikolobero nga bino nga basinzira mu bajeti y'eggwanga era nti ne bazizika ensimbi okusooka kwezo n'ebirala bingi bwe kyalowoozeddwa bwe kityo n'ebigambo bigenda bikyuka era buli omu yeebuuza nti oba kiki kubanga poliisi egenze n'eyaza amaka gaabwe tekimanyikiddwa nsonga kye batutte mu kwaza amaka g'ababaka bano era obudde bugenze okutuuka mu bwolweggulo kawungeezi nga batandise okuzzibwayo ku poliisi ya Kira era kiteeberezebwa nti oba oliawo n'ekiro ekyaleero bandikimala mu nkomyo n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Mu studios nina mwami Mwanja John ono avudde mu kampuni ya Osho Chemicals Limited bano bakolaganira wamu ne banaffe abali ku project ya Hotmap bwe tutambuza okulaba ennima y'envendiirwa n'ennima ey'ebibala ebigwa mu kkowe eryo envendiirwa n'ebibala. Mwami Mwanja John nsaba olamuse kubatuliriza. Sebo niyeza nnyo sebo wekitiibwa amannya nze Mwanja John omulimisa okuva mu Osho Chemicals abakutusaako eddagala ly'ebirime n'ensigo okutwaliza wamu era nga eddagala ly'ebirime lya Osho lya mutindo nnyo buli lwowulira ku Osho omulimi yina ali eyo ampuliriza omanya nti okulima oba okutumbula ng'okosa eddagala n'ensigo ez'omutindo omanya nti mutindo esebo era nga Osho tusangibwawo mu industrial area olya amaka amakulu mu Uganda industrial area nga wakaisa ku Liberty sebo tusangibwa nenga tulina amatabi amala ag'enjawulo mu ggwanga lyonna mu Kampala tulya mu Container Village okulira na Equity Bank wansi awo kuliko n'akapande Osho Chemicals Limited oba so tufuna bulungi nnyo ensigo n'eddagala ate era n'embaale waliyo ettabi ne Arua waliyo ettabi so luwamu wetuli kati mukwatagana mutya ne bannaffe aba Technoserve mu nteekateeka ya Hotmap kakati Technoserve era tugyebaza nnyo nti era programu eno esupportingiddwa ekitundu kya Hotmap olw'ensonga nti bo balina omulamwa nti gwa kutumbula byakulima ate bakozesa ebintu
ebikosebwa mu kulima nga bya mutindo. Kakati olwokubana tuluba mutindi ebintu byaffe bya mutindo kugamba nitukwataganirawo ekiyubirwa kyabwe kyakwatagana n'ekyaki n'ekya Osho Osho Chemicals. Okay. Gamba twatutumbule ebyokulima ogeza ng'enva, nyanya, watermelon, mboga, butunda, okay, n'ebibala ebirala eby'enjawulo. Nenga ebituyambako mukola oba mukulima ebibala ebyo n'enva ez'enjawulo biva mu kampani Osho era nga bya mutindo nnyo nga byesigika. Okay. Ampuliriza oli ku Madu Soda dakiika ziri 18 njagala tusimbulirewo. Munajjukira nti programs eziziyita mu nteekateeka ne ya Hotmap tuzze twogera nnyo ku nsonga z'ebibala n'enva endiirwa tubizze tubyogerako nnyo. Twogedde ku nnyaanya okumala akaseera ntwogera ne ku birala ebigwa mu kkowa eryo bisimbwa bitya, birabirirwa bitya, akatale kali luddawa, twekuuma tutya eddagala, enkwesa eddagala ebeera etya, ebiwuka ebirumbagana ennyaanya n'ebigwa mu kkowa eryo tubitangira tutya, bwe biba bizze tubirwanyisa tutya, bingi. Era twatandika ennyaanya zaffe ne tujja nga tutambula nazo okutuusa twatuuka mu kiseera nti kati twogedde ne ku katale gye tuyinza okuzitunda n'ebiringa ebyo. Naye tukyalinayo bingi ebibula ku nnyaanya, gamba ng'okugyongerako omutindo, okukolamu ebirala obutajirya buli, naye nga tusobola okukolamu tomato sauce n'ebirala, awo na tugenda kutuukawo kubanga bannaffe aba Technosurf okuyita mu nteekateeka ya Hotmap kutumbula bibala nvendiirwa oba ebivaavava okulaba nga twongeddeko omutindo n'ebiringa ebyo. Olwaleero nno nga tulina omulimi Sono Mwanja, njagala tugendeko ku kintu ekirala. Akatunda ennaku zino kafuuse akatunda, era abakatunda bakimanyi nti ebbeeyi yakyuka, ebbeeyi eri waggulu nnyo ey'akatunda, kaakati ensawo eri mu bireego era nga n'okukafuna mwana watti obeera mu nnamukisa. Ensawo y'akatunda mu budde buno eri ku ssente mmeka kuba kati gwava mu katale? Kakati saawa zino sijja kwogera bbeeyi olw'ensonga nti for security purpose abamu abajja kutya nti oluba nabe n'obutunda bwe mu nnimiro bayinza obubba. Ebbeeyi ya lwatu kubanga emabegako ensawo banga nti yali ebuuse emitwalo 40 kana akaffe akakakobe. Akati ensonga ya bbeeyi eyo sijja gigendamu nnyo kuba mbadde siri aware. Okay. Kale katugende butereevu ennima y'akatunda gye twagala tukwateko olunaku olwaleero. Akatunda okasimbwawa mu kisenyi ku lusozi. Kati akatunda ako abamu tebakamanyi, bakalaba just mu giraasi mu bucupa nga kale nga bukeneddwa bulungi nnyo nga just isigadde kunywa, naye nga akatunda ko kalimwa nga ebibala ebirala. Era akatunda gye kalimwa awantu awatali nnyo mazzi. Si mu bitoogo, si mu lutobazi, wabula kitagisa awantu nga ettaka gamba lyewa bulungi nnyo nga mazzi tegatuulawo olw'ensonga nti amazzi gabeerawo nga mangi obanga mayitirivu, gajja kavunza oluvannyuma omulimi anaaba tafuna ekyo kyayagala. Bwekityo naye nga wonna osobola okulimawo ku mutala oba ne musenyu naye nga tewali mazzi gayitiridde. Era ettaka lina okuba nga gimu bulungi nnyo era nga tewali kisiikirize kyamaanyi, babwagala nnyo awantu nga tewali miti nga weetadde ne bufuna bulungi akasana akasobola okutambuza amatabi ago ag'enjawulo. Kaakati nga tugenda okusimba akatunda tugeze tufunye ennimiro yaffe mulimu emiti kale ogumu oba kyererezi. Kaakati tuteekateeka tutya ennimiro eyo ewagenda okulimu obutunda? Olina kusooka kuyisaamu tractor, osaawa obusayi gwe n'osima binnya bya katunda, okola otya? Nakati ebiseera ebisinga kyetaaga n'oyisaamu ku tractor. Gamba osooka n'osaawa n'oteekateeka lungi ennimiro eyo nga oyisaamu tractor. Bwe banga mulimu ebikongekonge osobola bijjamu kuba ebikonge ebyo bibeeramu bitwala space. Bisebo guno gantu na eka naye nga ate ekatewera olwokuba nti space emu etwaliddwa ebikongekonge. Akati osobola n'okufuuyiramu omuddo ogwo ne gufa, oyinza okukozesa wound out. Osunda bayita wound out. Wound out niyo ero lya buweke ate erya mazzi baliyita wound out.
lya mazzi eddagala eryo nnyo 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 eddagala eryo liri mu lita era ne mu buweke wound out era mu lita ojja kujjamu ebbumba 5 n'ofuira bulungi nnyo nota omuddo gwonna ogwo n'ogusaanyaawo ennimiro n'ebanga yeetadde bulungi nnyo temuli muddo kwekyo ssebo kati bumalaawo fact olina okuba nga weeteesiteesi nti ngenda kulima butunda n'okola ebitogeddeko neweteekateeka bulungi nnyo kati n'ogamba kati ensigo ngenda kukola ki ngenda kugijjawa olina okuba nga omanyi ensigo wogena okugijja nga tonnaba na kuteekateeka nnimiro akati n'ogamba kati ensigo oyinza n'okusaba n'ogamba nti kangulwe obutunda mwengenda okujja ensigo egy'okunyambako okulimwa neweekolera bedi eyiyo nomekinga sure nti woguza obutunda obwo weesigika obutunda bulwadde tebwevu gamba tibuna mbeera yakwefunyafunya n'ebiwuka ebyenjawulo ebinatera obutunda obwo okunafuwa n'obutakwa bibala bingi bimala isebo kama wange kakati obutunda sisobola kugenda nengenda ku nnimiro yo eyiyo gwe wenyini mwanja nzire nzijayo obutunda obwengedde obulungi nembuka mula nenjiwa ku bedi nenzazisa bwenjagala ekingambye nti oba batundayo ensigo nti nagenda mu kifo nengula nsigo kati waliyo abalina endokwa ba nursery bed abo raisers abana certificate eyo va mu kitongole ky'ebyobulimi kanebeera bano nti bali mu butunda okuva mu katale abasuubuzi naye nga beesigika nga bwabeera mulimi ye akosa mutindo balina zina salebedi ennungi omulimi nga for example nga wogambye nti olina gwomanyi alimu obutunda gamba wosobola okujja obutunda obwo wosobola okujja obutunda obwo olina okumekinga sure nti omuntu oyo mutindo alima mutindo ebiwuka abifuuyira obulwadde temuli gamba n'ofuna ensigo nga nungi nnyo tena buzibu bwa ndwadde na biwuka ebitakusimbwe mu maaso ogeza ng'ekigenge n'ebirala bingi nnyo tukwira ku maaso awo kakati ate waliyo bano abanasere bedi n'okumekinga sure kwatamu katono nnyawo wenzije toyanzege mwami Mwanja John tubadde twogera ku nsonga ya bedi noga nti wabeerawo abalina nursery beds tekiba kikola ate nnyo obanga obeesiga ofuna abo nursery bed raisers gamanga beesigika bana certificate eyo abatakuwe bichupuli waliyo obutunda bwanjawulo obwa yero nga bunene nibwa papo gamba nebera buli nga buyungi bamwe ngesatu obwa yero obunene nibwa papo obutono obwe masaka nebera na buli obuyunge obuyunge bati ensangi zino nti buno obutono abwetani gamba babwetanira nnyo olw'ensonga nti bubeera musukali omungi ate n'akawoowo kwaka bakasuufu kwaka kaki akayungi yesibo kwekito wekiri era kati buba ng'oli mweteefu okulima obutunda ensonga ezo olina okuba nga oziteeka mu bwongo gamba n'oganyulwamu kwekito wekiri ampiriza oli kumando so kakati bwe tuba nga tumaze okumanya bwe tugenda okujja ensigo twategedde ettaka ly'okusimbako tractor eyiseemu kati tugenda kuteekateeka ebinnya mwe tunateeka obutunda akatunda okasimba mu bugazi bwenkana kifuuti meka ku meka kati nga nakusimba katunda nja kusaba osooka ofuiremuuko n'eddagala ery'omuddo baliyita wound out niyo eyo gamye nti eryo twalifuuyidde muddo ne gufa gwonna esibo ery'amazzi ojja kusa miruzi 2 mu lita 2 ate ery'obweke ojja kukosa obujiiko 6 ku 7 ofuire omuddo gwonna kuba tesosola muddo ofune ennimiro nga temuliimu muddo ogunasumbuwa oba ogunavuganya n'obutunda obwo mu ngeri y'ebiriisa ova mu ttaka ne space akati olina okupima gamba ebbanga okuva katunda oba okuva ku kikolo kya katunda okudda ku kikolo ekirala kakati abamu bakosa meters 2 ku 3 the foot mukaga ku 9 oba 2 ku 4
ezo meters ate n'abalala ne bakozesa fuuti 8 okay fuuti 8 standard olondako kati gwe ng'omulimisa kiriwo ekirungi kakisinziira ku kyaba yagadde okufuna muki obungi bw'obutunda ate ne buli lw'okozesa ebikola ebingi n'esente okwaki okweyongera ng'ogula ensigo ezo oba endokwa naye abasinga ensangi zibakozesa futi 8 zibakozesa ennaku zino abamu okay gamba kisina gwe kyoyagala bwe kityo kiri okay kakati bw'omalaawo ojja kusima fuuti emu kitundu kwemu kitundu gamba nti ekinnya obuwanvu bw'ekinnya fuuti emu kitundu obugazi bwakyo emu kitundu naye nja kusaba ng'osima ekinnya ekyo nja kusaba ettaka erisooka eryokungulu oteeka ebbali okay n'erya wansi ebimyufumyufu oteeka ebbali nti ettaka lino eryokungulu kijja kuyambako nnyo gamba lirimu ekiriisa kingi okay era nja kusaba osima ekinnya ekyo nga tewanaba ku fact weeks 3 nga nakusimba butundu obwo lwaki nti nno ettaka eryo lijja kukola ki lijja kuwola bulungi bwekityo bwekirisebo okay kakati ate nga wayiseewo weeks 3 ngumaze okusima ebinnya byo nja kusaba ofuneyo nakavundira oba daapu oba kaani omikisingemu oba otabule n'ettaka eryo eryokungulu bw'omala oliteeke mu kinnya ne tujjuza kinnya olekawo okwo space ntono nnyo bweti mu kinnya ekyo ekinayambako nti bonaabo omaze okusimba amazzi aganaabagajja oba gonaabo ofukiriramu gasobola okubeera nga gali mu kifo kimu era nga gakkirira wansi mu kikolo so mukama wange okay ampuliriza oli ku Manduso dakiika zirimu 32 njagala kujjukiza nti nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkole za tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguirwa empeereza yaffe bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshuwa y'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa eya Schengen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku hotels nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 buli lw'ogula ebintu ku Jumia Sikaala yasasuliddwako ebitundu 75 ku matendekero ga Unicaf bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya digital pod ekisangibwa ku Kingdom Kampala kino nno kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalambe essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kaadiyo I&M Bank on your side tuga nti banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda ssente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 nkujjukiza Bingwa bane mujje mwewandiise mu Bingwa wa mabingwa mujje mwewandiise ku mitendera 3 Bingwa Toto Bingwa Extra ne Bingwa wa mabingwa ono nno yiwa abantu abakulu ebirabo bingi ebyokugabwa tosuba mukisa guno kati ebijimusa mu kinnya kino maze okukisima kigazi bulungi ettaka ndyawudde mbiteeka muddi nga maze kusimba katundu banga sinakateekayo oba tekyetaagisa bijimusa ku ntandiko osooka n'otekayo nga ngambe nti omikisingamu daapu ba kaani ebijimusa ebyo ttaka tena okakino obiteeka wansi okay mu kinnya kakati osooka okweyambisa eddagala lino wammanga ng'ogenda okusimbamu akatundako oba endokwa y'akatunda osobola okozesa eddagala lino wammanga ery'obuwuka obuli wansi obwo obwandibadde bugezaako okusensera emirandira n'enduli z'akatunda ogeza ng'enkuyege waliyo obusolusuzi obugundugundi obwo nabwona obwo obusekereza obwo ojja kukozesa eddagala baliyita mida liri luddawa osho fa balina ssibu lya mutindo nagambye nti buwulira osho kitegeeza mutindo akati mida ojja kukozesa miruzi 15 mu lita 2 okay ofuire wansi
ofukire ko wansi awo geno kwaki okusimba akatonda ako mu kinnya ekyo ate era oyinza n'ogattamu eddala mu mida omwo ojja gattamu eddagala liyita paalo ddagala lya bulwadde obwo obubeera mu ttaka era nga bwo kibukola bulemesa oluusi ensigo okumera era kati nga ku gundi nga ku katunda ojja kwesanga nti batuteeseyo paalo wansi eyo ojja kwesanga nti akatunda kavunda buvunzi wa emyanda givunda ekinaaviirako akatonda okukala. So kati eryo ndiyiwamu nga leero enkya n'ensimba osobola okusimba olunaku lwennyini olwo essebo osobola okumikisingamu mida ne paalo n'omansira mu kinnya ekyo okuziyiza obulwadde buli okwata akatonda ako ekinatera akatonda okukala oluvannyuma lw'emirandira okuvunda ate era n'ogattamu ne mida ajja tuyambako nnyo okusaanyaawo obusekerezi n'enkuyege mu ttaka. Tumaze okusimba akatonda kati tukalaba kambuka kakuze katandise okukula osobola okuyambisaako eddagala era erya wound out niyo n'ofuuyiramu naye ng'omakinga sure nti tofiira katonda eriri ery'omuddo jesebo nka akatonda nkewala nti akambaza bukutiya nakati osobola okulekawo mita nga 2 ku bomba emansula bweti ofuuya weegendereza oba tusobodde osobola okulimamu ebirime ebyenjawulo okugeza ng'ebinyeebwa ebijanjaalo emboga ate ekyo kyekisinga lwaki nti oba oziiza omuddo okwaki okumeera bwekito ekiri ate era n'ebirime bwe bityo birina kibyongera wansi mu ttaka loozi ekyo kyekisinga nenyumamu ebinyeebwa byange n'ebijanjaalo ng'akatondako bwe kambuka kakati akatunda bwe kaba akatali kukola bwe kati ojja kweyambisa ekigimusa ekyamakoola tukira nso wateeseeyo kaani oba dapa NPK kakati ate olaba katandisa okukula ojja kusangayo obuwuka obunakusumbwasumbuwa n'ebirwadde ebyenjawulo era kati awo nga tunakukola ekyo nja kusaba osimbemu poles oba emiti oba empagi ezo ezinawanirira akatandaalo ozisimba kamaze kumera oba nsobola n'okusimba nga tekanamera twasimbuliza dda mwekali kati poles ezo oba empagi ezo zirina okuba nga ziri mu mita 3 okwambuka futi 9 kakati awo kijja kuyambako nti kikusobozesa okutambula obulungi n'okulondoola ennimiro yo ng'ogiyita wansi era ojja kusima ekinnya ojja kubeera fuuti 2 zokka wansi so kati empagi ena kuba fuuti 11 wansi eke fuuti 2 waggulu tusigazeyo 9 okusobola okuwanirira ki ekibani ekyo oba akatandaalo ako akanatuulako obutunda oba obuzito obwo akati mu makati ga oba okuva ku nkonde emu okudda ku nkonde endala zinaaba meters 6 ze fuuti 18 bwekito ekiri kakati awo nga tusimbula ogenda kukozesa eddagala eryenjawulo ogenda kuwaayo obudde bungi mu katunda ng'okalandiza kati bwe kaba kalaze nti katandisa okulanda nja kusaba oguleyo era okozeseeyo bugozi nga osibako katunda tokanyweza nnyo bwona akanyweza nnyo nzo kakutula ate kaba keyongerako size buli kakula kati bw'okanyweza nnyo gozi ejja kayingira munda bwekozesa ekigwogwa oba ekigwogwa bwekito ekiri akati okalandize ku nkondo gy'onaaba okoze ki osimbye kati waggulu ojja kuteekayo ekigamba akatandaalo akatandaalo ako oyinza okukozesa emiti emiwanvu nga ogumu guva ku nkondo emu okudda ku ndala bwekityo n'otindira yesebo n'ossaako n'akatimba kano pakwatisa ebyennyanja waliyo ababukola era nga babulina oba si ekyo ojja kweyambisa waya zino ezimetaliki zino zetwanikako engoye ezo n'ozikozesa bw'omalaawo n'ossaako akatimba oyinza okukozesa kano kebakozesa
okuva ebyennyanja oba kano akali metallic. Okay. Kusinza kusa obuzibu. Bwekituufu kiri. Kakati bw'oba olandiza akatunda ako nja kusaba okozesa ekigimusa bakiyita izegro vegetative. Vegetative. Okay. Vegetative oyo ajja tuyamba okutuwa amatabi amangi kaleme kusakatira ate. Kakati mu process eyo bwe gaba gazza amatabi nja kusaba olondeko amatabi 3 gokka aganaaba amalungi nga kamaze okutuuka waggulu. Tekanatuuka waggulu. Esibu. Okay. Olondeko amatabi 3 gokka aganaaba tegenda bulwadde aganaaba nga tegenda bukosefu wadde gonoolekako. Okay. Noolekako amalala nojjako amalala amabi. Kakati amatabi agamalungi gajja tuyamba okula amangu gajja tuyamba okutuwa ebibala ebingi. Okay. Bonaba ofuddeyo bulungi. Kati making sure nti olandiza amatabi ago paka kuki waggulu. Okay. Ojja kufunayo obuzibu obuka bujja kujja gamba bulete ekigenge. Waliwo ekirwadde kye bayita ekigenge mu katunda kiri common nnyo. Okay. Aba osho twakifuna eddagala. Ekigenge kiyitibwa obuuka. Akatunda kwefunya bwe kati akatunda oba kikwata bikoola ebikoola byefunya. Okay. Ate katunda akatunda kajja beerako ebikaatakaata akanabada aka green oba purple kabaako ebikaatakaata ebya brown. Tekeefunya gisibu. Okay. Kabeerako ebikaatakaata ebya brown ebyo bwe bityo gamba akatunda kanibadde aka purple aka green kafuka ka brown tekanyuma nakulabako. Okay. Amakoola geefunyafunya. Osikwe kuva tulete eddagala balita mida ajja kuyambira ku ddala nnyo okusanyawo ekigenge. Okay. Era ojja kukosa mirusi 15 zokka mu lita 2 ofuuyire. Mida bw'omufuuyira ajja kukola atya ajja kubeera nnyo ku makoola amato. Ekigenge kikwata nnyo amakoola amato. Okay. Era mida ajja kubeera awo makoola amato agatogira agajja obuzaabu ajja kubeera awo okumala ebbanga eriwera. Awo tujja kuyambako nnyo akatunda amatabi ago okubanga gakula. Okay. Bulungi nnyo tegana kigenge bw'okosa mida. Era obuna obutunda olina okubanga olina mida agiba akuyambako nnyo okukuza obutunda bwo n'okwewala ekigenge mu butunda bwo okuma omutindo gw'obutunda. Okay. Bw'aba tokozesa mida nja kusaba weyambisa eddagala bayita oselamectin 2-in-1. Oselamectin 2-in-1 kuliko n'akatunda gamba boto eyo oba akacupa kuliko n'akatunda. Okay. Ekifaananyi ky'akatunda bakayita oselamectin 2-in-1. Oselamectin 2-in-1 ojja kukosa miruzi 3 mu lita 2 ofuuyire katundako ojja kuba osanyawo ekigenge. Ate si mu katunda mwokka n'ebirime ebyenjawulo gisa ng'ennyaanya n'ebirala bwe bityo. Okay. Ojja kuba weewala ekigenge mu nnimiro yo. Era eddagala eryo ojja kufuuyira nti njabasa mufuuyira eddagala eryo nga ogeza nti wiiki bw'ofuuyira mida okudda kufuuyira oselamectin ku lwaki nti oteekawo embeera enaabuzaabuza obuuka buli eri obuleta ekigenge. Kugamba buleke kugumira ddagala limu. Okay. Bwekityo gamba obunaagumira mida bw'oteekawo oselamectin ajja busensera era abusaanyeewo. Okay. Yesibu n'okuma omutindo gwa katunda. Toyanze gampuliza njagala kujukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka eri byapa ate nga bya bwannannyini. Tukwanjula estate yaabwe ey'Ebombo Town Estate miles 20 okuva e Kampala nga zisaliddwa okuva ku miliyoni 20 okudda ku miliyoni 16 amazzi n'amasannyalaze weebiri. Ebbeeyi yeeyo ejja mu nsawo ate n'ekibanja mpala bamukkiriza. Gende nasana ku masitoo osobola okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisinga oyinza n'okubakubira ku simu n'ogendayo nga bakulinze. Essimu eri noti 7 noti emu 94 2 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 4 nekujjukiza nti Bannayuganda sabbuuni gwe mbanjulira agenda okubaleta akamwenyumwenyu ku matama. Sabbuuni ayoza ow'omuti
eyegulidde erinnya ennaku zino Jama White Washing Bar Soap. Atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo, alina akawoowo akalungi ate nga tagwerera mangu. Jama White Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda n'ensangi zino, ate agula ssente ntono ddala bw'ogeraageranya n'ebbeeyi eri ku katale. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap. Ali mu bikanga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Spawberry, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna okwetola eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa, kozese amagezi genkuwadde ojja kulaba obulamu nga butambula bulungi. Katugiremu bwetu katono nkomewo n'obakabona ate n'ekitundu ekisembayo eky'omukulu ono. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Ambulirize Manduso kuli dakiika tubuza 12 tuyingire essaawa ebbiri ez'ekiro kya leero. Ku ssaawa 2 tugenda kwogera nsonga za byabusuubuzi. Naye njagala kukujjukiza nti yanguyirwa obulamu. Teweekooya, teweekalubiriza. Gwalina essimu ya MTN, sasula biru zonna buli kyoloozaako nti biru, kazibe school fees, biru ya masanyalaze, biru ya mazzi, oyagala kukola ki, buli kyagala okukola nga ya ssente kusasula, kozesa MTN Momo. MTN Momo bintu bigenda kukwanguyira nnyo. Genda mu ssimu yo Google Play oba App Store owanuleyo Momo app giteeke mu ssimu yo. Bw'oba togitaddemu kale nyiga *165*4#. *165*4#. Buli lw'osindika ssente okuyita mu wiiki ogenda kwewangulira nno ssente ze bagenda okukuddiza. Buli mwezi bagenda kukuddiza, osobola okwewangulira n'oddizibwa ebitundu 50 ku buli 100 cashback buli mwezi osobola okuwangula. Era abantu bafa bawangula buli wiiki bali mu 1,500 balambirira. Oyinza okuba nga sibo wiiki gye tugendamu yeeyiyo. Kale nno nga tuli wamu ne MTN tuga nti byonna bitambula. Together we are unstoppable. MTN bwegamba. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa banka ya Uganda enkulu. Nkyali ne omulimisa Mwanja John okuva mu Osho Chemicals Limited. Tuli mu nteekateeka ya Hotmap etusibwa kuba naffe aba TechnoServe tutunulira kulima bibala n'envendiirwa. Tulabye akatunda tukasimba luddawa ewatali nnyo mazzi. Amazzi nga bagasobola okuyitamu ne gatambula. Tulabye enteekateeka y'ennimiro. Tulabye okugula obutunda obw'embala obw'obulungi. Tulabye okusimba obutunda nga tubusimba mu ttaka tusookamu ekijimusa netuteekamu eddagala ly'obuwuka, n'akatunda tukasimbye katandise okwambuka nga muko tutaddemu ebirime ebirala gamba ng'ebijanjalo b'ebinyiibwa ebitaakafuuwe naye ate bigenda okuziyiza omuddo. Akatunda kaffe tukalabye nga kambuka, tukasimbidde enkondo, tutaddeko ekitimba waggulu, tukoze ekitandaalo kya fuuti 9. Akatunda kaffe kati kakutte waggulu ku kitandaalo katambula era katandise okuta amaaso ag'okuleeta ekimuli. Kakati awo kyekikolebwa. Era omulimi anaabalaba sayini zino wamange obulwadde walabeerawo obulwadde bukwata ki obutunda nga bwambuka. Ejja kubeerayo nti omulimi ajja kulaba nti akatunda kunduli wansi awo kunduli awo obulwadde bujja kukwata akatunda ako, oba si ekyo bujja kukwata ku matabi. Okay. Enduli ojja kujja bangi tanso kwaki okuvunda ku paati emu oba sayidi emu. Oluvannyuma oba oliawo enduli yonna eggwewo. Gamba obulwadde bukwata just nibuteko nga round. Nengulaba nti enduli yandibadde ya green eba ya brown. Oluvannyuma nevunda. Ekikulu nga kyekikuba kisaanawo. Era kati awo ojja kukozesa balita paalo. Paalo ajja tuyamba nnyo okuwonya taziiza obula okuwonya. Bulaba embeera eyo mu nnimiro yo ojja kukozesa paalo. Amatabi gavunda ne gakala. Paati ekwatiddwa nekwaki neekala. Eya wansi nesigala nga eri nnomu. Ojja kukozesa paalo. Paalo ojja kukozesa miruzi 2 mu lita 2 ez'amazzi ofuuyire. Ojja mukozesa ngulabe sayinizi ezo. Naye bw'oba tunakola sayinizi ezo nja kusaba okozesa eddagala bayita sulukoopu. Sulukoopu alimu kopa. Kopa otomixinga oba kopa tagatibwamu ddagala ddala. Fuuyira yeka ajja kuyamba okutangira obulwadde obwo. Gamba obukwata ettabi ne livunda, enduli neevunda wansi awo n'ebirala. Ate era mu ngeri emu nti akatunda ako kanaba kakola ki kambuka kali ku katandaalo, ojja kulaba nti
obutunda obwo bunabuletera buna ku stage nga ya kimuli kati bola stage eyo nti obutunda bwo bwakusaako kimuli nja kusaba okusidagala bino wamanga ojja kusidagala lita Izegulo fruit and flower Izegulo fruit and flower ndozulira ki amanyago buli kaseera ddagala ofuna ebibala ebingi n'omutindo buli kaseera ddagala buli kadde naye si buli kadde nnyo ng'ebirime ebirala ng'ennyaanya nedda obula ku stage ez'enjawulo kati bw'olaba nti obutunda bwo bwakusaako bimuli oba buli ku stage yakusaako bimuli nja kusaba okose egimusa bakita Izegulo fruit and flower kiri mu saketi ya red kuliko n'ebimuli aba osho fa bakireeta nga kya mutindo kijja kuyamba nnyo obutunda bwo okuzaala ebimuli bingi atukunkumuka kakati awo ebirawo embeera ereetera okunkumuza ekimuli nate Izegulo fruit and flower ajja kuyambako okukwasa ekimuli oba n'okuzaaza ekimuli ebintu meka ebimuli bijjenga bingi ate abinywerezeeko n'ekirala bw'oba okoze ekyo ng'okosa Izegulo fruit and flower ojja funa ebibala nga bingi ebyobutunda oba entengotengo nyingi ez'obutunda kati gw'omulimi awo okuba endasi kakati bw'oba olaba nti byaniseera kuba oluusi bijja bingi nnyo gamba akatunda oba ekikola ekyo nekibanga tekikyasobola kusapootinga ki butundu oba ebimuli ebyo kitandalo kizitowereddwa nedda gamba ebimuli bize bingi nnyo obutunda bubaze nnyo yesebo kakati nja kusaba ate ojja kuyambisako akadaga bayita plantoni kyakola kunywereza ddala ekimuli ekyo n'akatunda obutagwa plantoni ojja kukosa miruzi 3.5 mu lita 2 kukwasa oba okunyweza ekimuli n'ebibala okusa plantoni okusa miruzi ntono nnyo bweziti miruzi 3.5 n'onyweza ebibala n'ebimuli kakati bw'olaba nti obutunda buli kulakula mpolampola buti ebibala ebyo bugezze nga bwakava jasi mu kimuli waliwo egimusi gy'okwongeramu kaawo ku stage eyo bakiyita potifosi kirimu ebiriisa oba ebirungo ebinayamba akatunda ako okugejja okubeeramu supu okubeeramu ensigo nekanabakengera gamba kajja ne kala yaako ya papa bulungi yesibu n'akawunga kalungi ate gamba potifosi oyo egimusi ekyo kijja kuyamba nnyo akatunda ako okubanga kafuna emirandira wansi egy'amaanyi ate n'emirandira egyo negifuna obusobozi obusika gamba ebiriisa ebingi okuva mu ttaka gamba ebiriisa ebyo ebinasobola okuwanira ki akatunda nekagejja bulungi nnyo nebikula ebitwogeddeko potifosi era omulimu w'akatunda nja kusaba weyambise potifosi ku stage awo nga obutunda buva mu kimuli ojja kufuna bulungi nnyo akatunda akalungi kati waliwo ate obulwadde obukwata akatunda kenyini akatunda n'olaba nti kalimu nga amabalabala obutonyezitonyeze oba brown obulwadde obuliko omuli nnyo nabwo ate awo era ojja kukosa paalo omulimu w'akatunda olina okuba ne paalo wabbali ne mida wabbali Izegulo flower wabbali awo naabo maze akatunda so akatunda kaba kaliko amabalabala akatunda kaliko busports oba obutonyezitonyeze nja kusaba okozese eddagala bayita paalo era ojja kukosa miruzi 2 gokka mu lita 2 amakoola ageyokyawokya ag'obutunda obulwadde bwabuyita blight oba kibabuko nja kusaba weyambise eddagala bayita mistwesi ajja tuyamba nnyo ku kibabuko mu butunda si butunda mwokka obula n'ennyaanya abalimi mistwesi bamutegeera abamu bamutegeera mistwesi ajja tuyambako era ojja kukosa obujiiko bunabukka mu lita 2 ez'amazzi ofuuyire mistwesi osobola omugatika ne paalo oba ne mida n'ofuuyira so mukama wange yesebo
akatunda wongolinda kunoga ngonoga se mukama wange akatundako okay kujako waliwo obuuka babuyita buno obulumba bukalankoma bujja kusumbwa muko gamba bukakuba empisa ati nibuteka muki amajigabo ekinatira obutundo obu obutagejja okwesiba wamu ati nibeerako nga bwefunya ebitugutugu ekyo efunya kiva ku kalalankoma yakagira ne ketuga kati kagana okugira nekesa mu size nekabanga ne munda temuli naki nansigo okay ojja kuyambisa eddagala eryo erya paalo ojja kuyambisa eddagala baliyita mida kina kindi ojja kwongeza eddagala baliyita bumeme masanyalazi okay bumeme ojja kukozesa meruzi 10 ku 15 okay mulita 2 okubikala lankomabo okoleki ofune amakungula amalungi nga nsembya kino waliyo obutunda just nga buba bugunda bugunzi olususu kungulu ekikuta nga nobo kwatako boti kagonda nnyo olusa bwefunya muko akasuka banga akadde gaba kefunya munnyo embeere eyo eretebwa olusi nga akasana kanji nga wansi tewali kuchikolo tewali ki mazi so kati ofukirirako amazi wansi eyo ate final solution ojja kozesa izeguro calcium ojja kozesa obujiiko 3 ku 4 kyekimwera ne izeguro flour ne okozesa bujiiko 3 ku 4 naye izeguro calcium ojja mukozesa ku stage eyibibala ngokunda kwebuli obutengutengu kwebuli okugumya akasusu wako okugamba okwewala akatunda okubanga kefunyafunya kagonda nnyo ojja kukozesa izeguro calcium okume omutindo gw'obutunda okay ampuliza akadde kadduse tugenda kuyingira sawa bbiri akadde kagenze sigenda kutama simu naye ebibuuzo gye biri eyo era nsaba okay nsaba ogabe namba ye yesu abantu bagifune nze John Mwanja omulimisi ova mu Osho Chemicals akusagdagali ebiri nga tusangibwawo Namave ndasu area era atwagadde omulala so tusangaawo mu Kampala mu Container Village mu Kampala okulira na Equity Bank tuliawo wansaawo ojja kwa nakapande kuliko Osho Chemicals Limited enamba yange eri 075 nkaga mu mukaga 9 85 enamba eri 075 nkaga mu mukaga 9 85 kati gwate ali eruwero ojja kunkubirako nabankuwa enamba y'omulimisa oweruwero awo namba otufuna bulungi nnyo kamba tubutikidde eggwanga lyonna okay yes mu buli district mulimu omulimisa so akati awo nja kusaba abalimi bakwe namba eri 075 kaga mu mukaga 9 85 lamoji some mpola 075 nkaga mu mukaga 9 85 onabanga ofuna bulungi nnyo ofune ebikozesebwa mu nnimiro eby'omutindo okay ova mu Osho Chemicals Limited okay tuyanzege jambo mzeeyi munaluwero hakimu Kigato mu Kampala omukulu atu enamba y'essimu agibawadde Nameberu Remi ali Bungereza aga nti omukulu yebale kusomesa naye buli stage ddagala okay nakyachi kunnyonnyodde nti wetaaga ebigimusa akatunda katambule okay nabala message nziraba kale mwami Mwanja tweyanziza nnyo batulabire aba Osho Chemicals Limited eso wakati kensebya mukama wange dakike mbweti ntumirako omukulu bamwita syndicate wa Patrick aliawo kapeeka muliminyo alimanye nyanya obutunda okay nentumirako n'abantu oba n'abatuuzi b'Ekayunga Bugerere dada ekyalo bakita Kiyaji okay ese bali manyo bakusanya bya Osho sabuka n'abalimi ab'enjawulo abaze bakosedaga lya Osho tuyanziza mpuliza kankumewo musawo y'okubiri nga banakutegeeza nti musawo y'okubiri tugenda kwogera nsonga za bya busuubuzi kampu mulimu katono nkomewo tusimbule oli ku Manduso ampuliriza nkulamusizako nate yonna gy'osinzira okuliriza Manduso dakiika 10 zimaze okuta mu ssaawa
2 ezekiro kya leero. Nenga tusimbula mu nsonga z'ebyobusuubuzi, njagala kukujjukiza nti olina ennyumba z'abapangisa, apartments, arcade, mall, offices oba maduuka. Okoye ebizibu ebiri mu kubanja abapangisa weekwate Just to Let Real Estates. Wetuli okulaba ng'ofuna ssente eziva mu bupangisa omulundi gumu, kino kikusobozesa okwekulaakulanya. Tomala biseera ng'ogobagana n'abapangisa kubanga tulina obukugu mu kubanja abapangisa wamu n'okulaba ng'ekizimbe kyo kisigala mu mbeera nnungi. Just to Let Real Estates basangibwa Nigeria, Bulabira 2 Road, oba obakubire ku ssimu eri noti 759 65 33 8 oba noti 787 5 33 8. Nkujjukiza nti omulimu gw'obulunzi n'obulimi gulimu ebisomooza bingi okugeza ng'embeera y'obudde embi, omuli ekyeya, enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwonoona ebirime byo wamu n'okutta ensolo zo. Okwewola ssente mu bank nakyo kikulu okuziteeka mu bulimi bw'obulunzi, naye ate nazisobola okufa olw'ebizibu ebitali bimu. Ebizibu bino byonna n'ebirala bingi osobola okubivuunuka singa ofuna inshuwa y'ebyobulimi n'obulunzi, agriculture insurance. Gavumenti ya Uganda etaddewo enkola abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna inshuwa eno mu bwangu ddala. Tuukirira insurance company yonna ekuli okumpi, weebuze ku nkola ya agriculture insurance osobola okukola okusalawo okutuufu mu bwangu kuba gavumenti kuteddere n'omutemwa ate osobole okuganyula mu nteekateeka eno. Banafu aba Insurance Training College of Uganda ensonga zino be bazikutegeeza ne bakugaa nti zikwate bulungi ojja kuyambibwa. Essaawa eno ey'okubiri nawogaa tugenda kwogera ku nsonga za byabusuubuzi. Bwe twogera ebyobusuubuzi bingi bye tulaba mu ggwanga. Obugulumba bubaddewo okumala akaseera, ensisinkano ez'enjawulo zituuziddwa wakati w'abemulugunya n'abakwatibwako. Ensonga waliwo ensinkano eyasooka mu makago bwa president yaliyo, wabaddewo ensinkano eyali ekkololo wakati w'abasuubuzi bonna wamu n'omukulembeze eggwanga. Waliwo ensisinkano gye tusuubira ng'ennaku z'omwezi 20 omukulembeze eggwanga gye yeeyitiramu ennyini era wakati we n'abasuubuzi okukwata ku nsonga ez'enjawulo omuli emisolo abasuubuzi gye beemulugunyaako, enkola ya IFRIS ate n'ebiringa ebyo. Baga nti omulimu gavumenti egubatamizza eringa egubagobamu kagenderere. Nina omusuubuzi mu studios ye Kitemu Paulo. Kitemu Paulo ono musuubuzi naye ali nnyo mu bya bulimi. Kitemu, tulamuseeko. Abawuliza ba CBS tubalamusizza mwebale gye mukolako eyo era tubaagaliza olunaku olulungi n'okuwuliriza okulungi. Bitambula bite ebyobusuubuzi? Obijja Kenya, China, walala wajjojja ebyobulimi? Ebyobusuubuzi mbiruddemu nnyo, nze ebintu bingi. Natandika ebyobusuubuzi nga nkyali mwana muto nnyo. Natandikira ku boodi eyo ewa Busia. Like nali mu myaka nga 13. Natandika obusuubuzi nga nkyali muto nnyo. Tewasoma? Nayitayooko naye si nnyo nnyo kyova olaba nti ebintu bitusumbuwa nnyo ebya IFRIS ebyo. Simanyi password, simanyi biki, bitusumbuwa nnyo. Naye nga katono. Wasomako katono. Ne mu bukulu okusoma tekukoma. Yeah. Okay. Bitambula bitya ebyobusuubuzi bino ebyobulimi obimaze mu bbanga ki mu bulimi? Ndoza myaka 10 n'ekintu. 10 n'ekitundu. Nasookerako mu bintu, twasookerako Nairobi eyo, Busia eyo. Mu budde obwo era buli kintu kyonna kyali kiva Kenya. Soda, amagi, mata, buli kamu konna mu budde bwe nasuubulira nga nkyali mwana muto. Buli kintu kyonna twali tukisuubula Kenya. Kati ffe twali ku booda nga tukukusa ebintu tubijja mu Kenya tubireeta mu Uganda. Emusasula musolo mubiyisawo bwe mutyo. Byali bya kyenyeji. Mu budde bwe era ebintu bya katereera kati. Era revenue eyo nzijukira bulungi mu 90 something. Omuzungu yagisookamu. Naye nga tubitegera bulungi eyo system neyingirawo naye nga yali teriwo. Yeah. Muyingiza ebintu byammwe kasente ne muli akali clean. Misolo gyaliwo kati abasuubuzi bavanga Kampala
nga bajja ebintu byonna babiguliranga Busia. Okay. Bavanga Kampala, bavanga wa ebintu nga babigulirawo sukaali, mata, biki byonna nga buli kimu kyonna kusalawo. Yes. Twabisazanga nga mulembe gwa Muyinga Kenya eriyo basajja babayitanga bakanu bamayumba 10. Mayumba 10. Nga balayira moyeka alambe nyayo nga bye video naye nga bakwata makanyago nga batuyiganya mu ngeri embi. Makanyago ge magendo. Olinye kutaka lya Kenya. Walinyanga ko boti makanyago mu Luswahili nti olinye kutaka. Olinye kutaka makanyago. Bakuyiganya kati twayitanga tokiriza musirikale okumanta akusemberera. Okay. Era wakukwata. Komera ngowedde kati oba twabiyitanga funtula okusitula sukaali. Okay. Omugule mu maduuka naye okutambula omubiri guno okutuuka ku Uganda Kenya ng'oyingidde mu Kenya oba oyingidde mu nsiko awali omulabe. Kati tokkiriza musirikale okusemberera kukwatira mu Kenya okusemberera kati yes weesiga ebigere by'emisinde amasasi ngati mu mundu tegaliimu baana baba kubanga amasasi ne babaata naye ng'era olina okunoonya ekyokulya mu Kenya ebintu byali bibi era kati Kenya keeterere kati. Okay. Batukuba twayitanga Malachi eyo Mugungu eyo Sofia wawa ebintu tubigula buli kamu nga kava mu Kenya. Naye abasajja balinga tebaagala tugendeyo Kenya kati bitereddemu. Kati Mandela we yajja n'agaana okulinya ku ttaka ly'e Kenya bamwawulirako nga Moyo waali n'agamba mpulira wano mukwata makanyago mukwata abantu ku ttaka lyamwe ennyonyi n'eyimira mu bbanga n'avaayo n'atalinya ku ttaka awo Moyo ne kimuluma nnyo n'ajjawo makanyago. Okay. Makanyago okulinya ku ttaka eritali lyamwe. Okay. Ampuliriza Emmanuel Kuuli ndine bwana Kitemu Paul tutambuza nsonga za byabusuubuzi twagala twogereko. Ebyobusuubuzi bino ebyobulimi ogambe bimaze mu myaka 10. Africa One yeduka liri mu container village side wa wenyini Kastova ku Biologoma wala maduka nga 3 wansawo awo wetutetenkanyira. Okay. Biki byosinga okutuusa mu byobulimi? China tujjayo eddagala erikaza omuddo eritobuuka amabumba bintu bingi. Okay. Tosobola bibala n'obimaliriza kati era nga we twajjanga Kenya ebintu era n'essaawa zino bwe tubijje China. Okay. Kati tuleeta ebintu bingi kati buli kyoyagala n'okiŋŋamba nkikufunira. Wadde siikirina nkikutikira n'ekijja nti kati like mwezi gumu n'ekisibiri ebintu biba bituuse. Enkola y'Ifrisi gw'ogyogerako ki? Enkola y'Ifrisi enkola eyo simbi naye ate mbi etya kubanga ekyokubiri ngenda kukyogerako naye sijja kukyogerako nnyo naye ngenda kuwaayo ebirowoozo ku lw'abasuubuzi bannange kubanga ffena twagala naye ffe abatunda ebyobulimi gavumenti yatusonyiwa. Kati kyembadde ngenda okujaga nti mmwe tebibakwatako omusolo gwammwe muli kaweweevu. Ffe gavumenti yatusonyiwa okitegeera muli kaweweevu ffe ebyaffe tekuli misolo era mu lutalo luno nze siruliimo naye ndulimo kubanga nina mikwano gyange brother wange bantu bange kugamba bakola omulimu gwa diweya bakola emirimu egya Ifrisi kati like abantu bendirectinga kati muganda wange mutwanzirako alimu mirimu gya Ifrisi ate nze muyambako mu bizinesi n'ebintu bingi biriko Ifrisi ate nga mbiyingiramu naye purposely main point nti ebyokulima gavumenti oba ogiwayiza tekuli musolo tetujjangako ekujjako 6% naye oba omanyi okubala ebitabo ogifuna 6% yo. Kuba tugenda mu nsisinkano n'omukulembeze eggwanga ennaku z'omwezi 20 omwezi guno naliyo ekololo waliyo ne luli naliyo enteseganya zibaddewo ku nsonga ezo era ekitongole kya URA kisomesezza abasuubuzi in fact basonyiye engasi za Ifrisi ku basuubuzi babadde bagenda nakawa. Kati kasooke nkunnyonnyole nze nali nsuubula adiweeyo okumujja China naye nti enkola ya revenue tesobola kuba na mutima gwa buzadde okutega nti mu nsi muno eriyo omuntu asomye n'atasomye. Ekintu ekyasinga okunzijamu adweya n'ebintu bya Ifrisi ge mateeka ge baaleeta mu budde obwo nti twali tuleeta ebintu nga tubisasula naye ne batuuka awantu ne bagamba nti beera ne password yo basaba password za mirundi ng'ebiri
password email ya password yo ya oba yali yaki password ya password yo email ya password ya email ne password ya tin number obiyingizemo kugamba omuntu atagenda ko mu kusoma alese ebintu naye lukumugamba nti mpa password ya tin number yo jigulewo na email yo kugamba tolina mugezigeza kuli ku lusegere abataliwo mubu ebintu ebyo obiraba notega nti enseri n'amazima naye si yekwese wagulu ekulaga amazima naye munda temuli mazima kwa tutambula digital kati bintu bitambulira ku abantu mitimbaga tuvola bakati abantu abasomye bona baavu abantu abasomye bona baavu kubanga tebayambibwa bwe tusobola kugamba nti tewasoma then wakoma mu P7 naye nga bakwade exams y'omwana ali Makerere era ojja kugamba gundi nyamba naye ayagala sente ate olusi n'akuyamba ng'akuyamba mu ngeri embi ekufiiriza yafune kati singa batega nti mu nsi muno mulimu abantu abatasomye bantu abo singa baba ne office nga baba bateekerawo abantu ababayamba n'okubasomesa n'okubalungamya naye tondirecting nga mudirecting genda oliwa tukolaganye ffe tuduse mu revenue bakirialing agent obolaba basobola okukolagana nabali ne bakuyitamu ugenda kwekanga nga bakusibyeko ebintu byotamanyi biki kati nze ne ngamba faabe ebitabo ebitono nobiddukamu bakuleetera ebintu nga tojja bisobola okitegeera kugamba tini namba password wandika sayininga kugamba ebintu byonna nga biri computer omuntu asomye P1 P2 P3 paka P6 kugamba nga tabimanyi kugamba ogenda kwekanga nga omunafuya okitegeera ogenda kulaba nti avudde mu business so busobozi bw'abasoma oba tewasoma kozesa ba clearing agent naye si bantu balungi nga wekiraba ate n'engeri endala nti bateekawo nti simanyi wotuusa ebintu biteeke mu boni bikwase kampuni fulani then kampuni eyo ekutegerere nengamba nti lwaki sijja na bintu byange ebyange nesasulira nganza omuntu ate biteeke mu kampuni processing empapula ewandike ebintu etwa bakonemusa kugamba ebintu ebyokubuza so omuntu atasomye tasobola kutegeera enkola eriko kati kyekyo ekizibu kyendabye ifris tebadde mbi erondoola buli kyokola kyona newayo information eri government ekintu kyetwagala government efuna omusolo naye ifris webeera ewange nga njirina nzajwa information gwe mwennyini nze mwennyini okakasa otya nti information gyenjiwadde ntuufu wadde ojja kunondoola ebintu byendese oba ebintu ebifulumye naye gyembijja buli wembijja oba omanyiyo nsobola okufuna ebintu bingi nembireeta nembiteeka mu dduuka nengamba mwami gundi oguze ebintu bya bukadde 10 nze ngenda kukola ifirisi ya miliyoni emu nsasulire miliyoni emu so kati wembanza feeding government information kubanga tuli basubuzi miliyoni nga 6 mu Uganda tewali revenue abawera miliyoni 6 abagenda kuteraga eggwanga tojja basasula basobole so nti abantu abasinga beba feeding government information kati amagezi genda ba so nga tonna tuwa magezi okay so ko gatuwe amagezi golaba so kompe kibuzo bombanga mu feeding ifris ngosobola n'okukola omuvuyo muyo nti otonze obukadde 10 gwanolaga obukadde 2 oba olaga emitwalo 10 lwaki mugitya kubanga ifris si musolo naye enkola eyambako gavumenti okuteekawo obwerufu okulondoola omusolo kati abantu bagamba nti ifris weba eyingidde nerondoola netegera byokola ne batya nti revenue egenda kuyimira ku ifirisi eyo okukuzula ebintu byokoze kuva mabega yes terondoola byemabega ifirisi anti ifirisi kati gosobola okuba nti obadde otunda bulunaku revenue ngezi nnyo nti otunda ebintu bulunaku naye omwaka guno ifirisi nekulondoola neraba ebintu byotunze nga bingi ate omaze emyaka 5 batosasula ng'osasulayo obusente buto naye omwaka gwa ifris ate enkola zo zibadde ze zimu
ekitegeeza omwaka gwa ifris osasudde milioni 118 naye emyaka giro obadde osasula milioni 18 naye nga tutunudde mu records zo ebintu byobadde oyingiza ebimu kati tuwe milioni zaffe 18 okumala myaka 5 emabega okitege ekyo kiri perfect. Okay, mukityamu ekyo bakitya naye wabaddewo engasi n'omukulu n'agamba nti ezo zonna muzisazeemu ogamba tetutandise lugendo lupya nti ebyemabega history kati kankuwe ku magezi kati ifris nze mu kulaba okwange ifris weyingira mu basuubuzi abasuubuzi bwe bawayo information eringa gw'olina edduuka otikudde emaali nze ndi wa revenue ndinakawa negamba nti owaaye bale ebintu ebyo then ompe information bivamo omusolo sente meka gwayagala okufuna ojja kuwayo information yona kati gogamba government yebba mu nkola ya ifris bagenda kugibba government yebba gye bagenda okukozesa okugibba katukomewo katono otunnyonnyole 89.2 FM Manduso ampuliriza Manduso goli dakiika ziri 27 nenjagala kujjukiza Tabula Properties Limited kampuni etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjula estate yaabwe ya Mwera Phase 11 Estate Koima Road okuva ku milioni 17 Gobero Lutisi Estate milioni 14 Baka Bulondo milioni 16 kutuka kwa 2 Nkowe milioni 18 kutuka kwa 25 Namusera milioni 3 kutuka kwa 4 Chikando milioni 15 kutuka kwa 18 Bombo milioni 15 kutuka kwa 17 Katende milioni 17 kutuka kwa 15 Amasanyalaze n'amazzi weebiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa gende nasana ku masitoowa osobole okwekwata puloti yo mu bwangu bw'ekitalo okumanya ebisingawo okuba ku nooti 7 nooti emu 942 nooti 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 ojja kumanya ebisingawo wetamiddwa amasanyalaze agavavaako buli kaseera nga ekitundu mwoli amasanyalaze tegatuukayo oba ekitundu mwoli amasanyalaze tegatuukayo Dayleaf and Shortleaf balina Dayleaf generators ez'omutindo era zesigika Dayleaf generators ziri mu size zonna okuva ku KVA M okutuuka ku KVA 12 era yingini eroga nti ennene ddala zeteekako zokka masanyalaze ne bwe gavaako generator zaabwe ensirifu nnyo low sound ekikusobozesa okuziteeka mu bifo ng'amalwaliro wooteri masomero makolero byonna zikola balina eza diesel ne petro zifulumya ne DC okusobozesa okucharginga n'okukozesa ebikozesa DC zirina tanka ez'amafuta nnene ekusobola okuteekamu amafuta lumu ne gabeeramu ebbanga yejjako yokka oyiro bw'abeera ng'akendedde obutafa flemungu munnyo kuliko emipiira okugifuula mobile n'ogivuga n'ogiteeka w'oyagala ate era nezizimbireko akayumba byonna osobola okubifuna eza petrol zirimu inverter speed control era zinywa bulungi nnyo Dayleaf ne Shortleaf balina generators nnungi baga nti dependable quality genda mu bano bali ku GR Complex Jinja Road ojja kubasangawo kyekitebe kyabwe balina amatabi amalala okuli n'akasero ku Seroma Shoppers Stop Plaza Shauri yako ku Nabugabo Business Center Jinja Road branch okulira Nema Mukono ku luguudo olugenda ku office za Lands Jinja City ku Cleve Road Mbarara ku Valia Mall ne mu maduuka ga hardware gonna okwetola eggwanga okumanya ebisinga obakubire ku noti 323 346 noti 323 346 noti mujja kubanga mukwatagana mwami kitemu government bwe mubanga musobola okugibbira mu ifris mugirekere ddala muginyage kale nze siwagira government okubbibwa kubanga yensi yange njagala kugitaasa njagala njiyambe n'omusuubuzi tuyambibwe ifris omusuubuzi yenna omuwa chance olaba income tax ogimanyi njiwulira njimanyiko bagiwa abasuubuzi obuyinza okuba nti be bagibala ne bakola return naye olowooza babala bituufu si bituufu ekyo tekibangayo era nze nagamba nti esawa ya leero tulina abasuubuzi ba wansi tebalina withholding tax abasuubuzi abamanyi bagirina naye mu kubalansinga ne bazzayo litaani ez'onfu ekyo kyekigenda okubeera ku ifris
tebakulimbanga nti waliwo omuntu akola return za income tax na introducing amazima taliyo bajja kola receipt ndide nebase nywede nkozeki agenda okubalira nga talina kantu kateekayo wadde mpozi oli aposo yes oyogera mazima njogera mazima ngandi katonde yatonda so nze ekyangoba mu business n'ekirala if iringa within waliwo abantu abali exempted tebawasasula 6% agenda n'atika container n'azireeta kati gwe wa container emu oba wakayingira business tobera exempted olina okusasula 6%. So ebintu bye millions nga 10 osasulayo millions 6 byeddagala naye kati gwe tojja kugoberera government efunemu okitege million negwera million nga 10 kati oli atika container 5 eyanditaddeyo million ebi 5 nazituusa n'abale bitalimu n'emiwendo gyaguze nakulaganga mingi zatunze kugamba n'abalalo ng'akoze roso oba nakwayoko busente butono bwe buvuyo bumukola ng'abasuubuzi aba bwe bakola kubanga nze siri exempted kuba naife just otunulira nti government katugibulira amazima okitegeera so nze nagamba lumu nti exempted bagituwe fena buli musuubuzi babasonyiwa omusolo exempted oba fena bakoleki baleme otuwa oba fena tusasule oba mwana muleme kusasula ye fena uniform okole ekintu mutima mulungi naye gwe wakola myaka 3 golina obusobozi oli mu kibi akatandika tetujja kumwabi kibyo kati abantu abavuadde abasubuzi ba wansi bavuadde nnyo nga abasubuzi abanene babalemesa bagula ebintu nga bali exempted ebintu byone batasasula kintu kyona kati ate omusubuzi wa wansi ye najja neka container nakasasula katale kamu oli aguze ku layisi meri bamwadde layisi apakidde layisi tasasudde kintu kyona kati ono waka container najja nga asasula buli kimu nasasula ne withing tax ayongera kugwa 6%. Kati bajja mu katale kamu obwenkanye tewali nembasaba 6% fena tusasule oba neda fena tetusasula twagala Uganda ey'amazima ebyo ebintu ebituleeta wano ku radio ebituluma ffe abasubuzi ba wansi nti omusajja akozesa bilioni 10 tasasula ali exempted gwokozesa milioni 10 oze sente za banka gwasasula within holding tax simanyi biki byonna ogenda kujja mu katale kamunga wamaze okwavuala naye nentunulira revenue ekugamba nti omuntu ataweza milioni 15 tasasula 18% si kyekyo tasasula tabera ku ifirisi ate wano ne bagamba nti omuntu ataweza milioni 15 asasula 6%. Omuntu omugagga ow'amaanyi bamwe even holding tax nga abene nga tasasula kubanga ye bamwesiga okitegera akantu akoli kuntegeera kati omuntu oyo agenda kubala ebibalo government erimo okufuna ekintu kyonna so ifirisi naye we batyo bagenda okugikola kakati government gojiwa amagezi ki kubanga ne yetaga omusolo atugambe no mujinyaga mu ango zonna tetujinyaga anti ngama nti ebibalo ebibali batugana abagezi bangi kati fe abatali exempted tufiirizibwa abali exempted genda mu katale ogenda kusanga abali exempted ebintu babitunda layisi fe abasasula olwana okujjayo obubu otunda beyi n'olemererwa business zone zigwa kati abantu abo bayingiza ebintu abali exempted be bakola ziritani olowooza babala amazima nze sigambye government baginyaga naye nkubuuza olowooza gwe mu kutunulira okuko abantu abo bali perfect omuntu gwowadde obuyinza yebalire kati bwebo obuyinza bwowadde omuntu ye kenyini akuwe information okuyita mu ifrisi anti wano nkola za digital tunda nyegali sitinze linjira nzatekamo nze yebalira gwe yebalira gwe manyi byokola nze simanyi ndoza katonda abeerawo nga tubala abeerawo ba 6% nga babala era agenda kubeerawo ba ifrisi nga bateekamu information so kati nze ngamba nti ifrisi egenda kufiiriza government ekola etyo obutafiirizibwa 6% efiriza government 6% bagijje ku buli muntu abeere exempted oba buli muntu asasule
Okitegera naye genda olese nsimanyi otuwe return genda okole return obale 6% oba tofunyeeko kati gogenda kubala amagoba gonna gagweko bwana Kitemu kyenjagala nti government goloza yinza kwewaleeta okufiirizibwa ko omusolo tugwetaaga kati nze njagala government efune omusolo tufune eddagala abakadde baba mitwalo 2 mu byalo buli mwezi engudo zaffe bazirime nze nagenda mu nseemu ndowooza Kenya oba Kenya obawa kati oli yampa direction egamba fesukali owaffe oba ekintu kyaffe tukitunda mitwalo 10 naye emisolo ku kintu ekyo gavumenti eyagala etya eyagala abantu bameka ifirise n'okusosola abantu nga basatu si kyekyo ifris erondola bulondozi musolo naye weerondola paka ku musolo erondola paka ku muntu owe 10 olooza ekintu ekyo kinaba kisasudde kwenkanawa ono nasasula asoose ifirisi okubiri nabeera n'efirisi okusatu nabeera n'efirisi okuna nabeera n'efirisi okutaano erondola paka ku muntu owe 10 asembayo olooza ekintu ekyo kinasasula musolo gwa sente meka nga buli muntu akisasula ifirisi product eyo tesasula ifirisi asasula musolo ne ifirisi yerondola kati kyengezaako okubuuza nti ekulondodde gwe akasawo ka sukkaali kanasasulwako musolo nekulondola gwe n'oguza ono naye nemulondola ono naye naguza ono nemulondola n'ono naguza oli nemulondola n'oli naguza okutano nemulondola ekitegeeza ifirisi egenda kulondola akasawo kamu ku bantu abo batano wetuba tusasula gumu 8 bakasasula emitwalo 9 so nze mbadde empaayo amagezi nti ifirisi nti government webe yagala omusolo like sukali netegera nti factory kuvaako gumu 8 okitegera ku mitwalo 10 then omuntu addako alina okusasula 8 sizijja mitwalo 2 then owokusatu ajja kusasula 4 ebiri 8 then bakwate ebiri 8 bagiteeke ku factory mulundi gumu so ebbeeyi yennyini erinye omulundi gumu terinya esigala yemu kubanga ono buli muntu agenda kusasula sente ezo amount egenda kugwera ku mitwalo 2 naye nga abantu basasudde basatu okitegera so nti kampuni oba abantu abalese ebintu basasule sente ezo mulundi gumu to avoiding revenue okujja mu bantu allowance zivaawa zivuza amafuta mu deployings abakozi mukoze biki byonna kugamba n'abantu bennyini esente ze bagenda information gye bagenda okufeeding government egenda kugifuna perfect naye omuntu omusolo gwo ogufuna mu factory ojja kufuna perfect then avoiding abantu bawansi okukyawa gavumenti okuyamba ne gavumenti like nze nali nedduuka omusajja yajja income tax naye bino bye bateesa mu parliament birala naye webaba baaze omuntu abantu baffe batya n'olaba omujasi n'emundu omuntu afuka ne mu mpale okitegera so abantu abo singa babakwata nti ekintu ekyo katukimalire eno ebintu ebigenda kweyongera nnyo okukyayisa gavumenti ate gavumenti efune sente entono ate esasule nnyo abakozi bangi so gavumenti eguma omutima efune ifris mulundi ogwo bwe bansawo ya sukaali yes omusolo gusettinga omulundi gumu ngegenda okufuluma olaba abakozi abaza okulondola ifris sente ezo zikole zigende mu ddwaliro abo abatagenda kusasula ifirizi sente ezo zigende mu ngudo olikuwa opportunity abakozi ba government abazze okulondola ifirizi okusanga nze nga sikoze ifirizi oba nkoze sente entono bakwate banzijemo sente okitegeera so ebintu ebimu waliwo ekubo eddungi lye tusobola okuyitamu ne tuavoiding enguzi naye waliwo ekintu ekigenda okupromotinga nguzi so kati ekintu ekisasula mulundi gumu ifris nze nagenda Kenya nengenda mu dduuka nengula like sukali mitwalo 10 kati kampuni eyo edduuka eryo ligamba gavumenti nti omusolo gwa sukali sente meka gona nti 2 ne bagamba nti mwami gundi ffe tutunda sukali mitwalo 10 nagwe genda omutunda mitwalo 10 otundirawa Arua ne bakudelivaringira paka Arua omaze okutunda jangu kwata 20% okitegeera so ne bakuddiza ezizo 20% go otunda beyi yabwe naye gokolera 20% naye bo bakompensating emisolo gyonna
Okay. So government nji advisinga yo ereka abantu bawansi bajja bakyawira bwerere n'abantu engeri gye bateesaamu mu parliament abantu be badeployinga beyisa bubi mu bantu ne bavumisa ne government oli omujasi avudde eri okyayogana ne wa revenue ku income tax omujasi ne muntu nzigalewo biki kwigamba nosigala ng'okyawo bukyayi government kwigamba ebintu ebyo bikyayisa government bulunaku ne muzeeyi asobola okuyita onalaba ensi emukyayi n'atategeera kwigamba ebintu ebyo abantu abawansi tebategeera naye lwaki ekintu tebakimalira waggulu mulundi guno. Okay. Ekitegeeza ensisinkano zitugendamu gwogamba lye liba liba eddagala factory musetinge omusolo ensawo ya sukali bwe beefuluma gusasula omulundi gumu abayingiza ebintu okuva mu nsi z'ebweru omusolo bagusetinga omulundi gumu entry point nga guyingidde gusasula omulundi gumu. N'ekyokubiri approach teyali nnungi ekololo eri mukulembeze w'eggwanga approach yaffe ng'abasuubuzi tetwanoonya kye twagala nga bayogera ebizibu yes ebizibu bingi naye abantu balina obusungu bayogerera mu busungu yes nedda wotuuka omanye ekigambo okuteesa tukubaganye ebirowoozo kati gw'otandika obusungu tekigenda kuyita tuba tukiise kati abantu abasuubuzi bakozesa busungu temwabiraba okay temwabiraba omu yagamba nti sebo president watandika ddi okunyigiza muntu wa wansi mwabiraba bannamawulire buli kimu kyonna mukimanyi embeera yaliyo mwagitegeera awo tewaaliwo okuteesa nze nina ebiteeso byange ekisooka bino bituwadde ndi musuubuzi nze kati ndi mu myaka 4 ng'osuubula ntandise emyaka 13 naye ngenze emyaka 3 nga nsubula nsuubudde revenue buli kimu kyonna nkimanyi ekintu ekisinga okunduma ogenze China nagula emisumaali nsawo 1,000 omuchina nakola mistake nateekamu 1,000 mu bibiri nenzije neŋŋamba revenue nti bannange nsasudde ntaddemu empapula kuliko emisumaali box 1,000 naye omuchina yakoze mistake nateekamu 1,000 mu bibiri ne bagamba no okukusiza tukuba fine nengamba nyanjude nga ne container tena bakutuka mu neropie nedda uteseko information enfufe twagala fine noje no kumpapula notekako e box 1,000 no gamba banange nateseko box 1,000 naye wano ekifo kyabadde kitono bantereddeko box 8 ne bagamba no sasulira 1,000 kubanga lwawandise computer buli muntu bannange tubeere mu nsi naye nga buli muntu ategeera nti buli muntu akola mistake tewali kujjako nga gwoli perfect ne Yesu kennyini we yagenda ku hekalu ebintu yabiyiwa abantu bategee nti buli muntu mu nsi akola ki mistake oze n'ebintu byovudde China obibaze 2 1,000 ku 1,000 otuse ku revenue bagamba genda bobe bagala okuverifyinga leta abatikula obasasule gwe ogenda noeta abatikula container batandika okusensula ne babitikula obasasule obasasulira omusolo osasula abatikula n'okubizaamu osasule then bali baverifying gwe yagala okuverifyinga nzate kufunira omuntu atikula container yange ate nze nkwadde right information entuufu kwegamba ebintu ng'ebyo nze nali njagala okusaba mukulembezi w'eggwanga ne commissioner waffe owa revenue tulina ebintu ebitunyiga abasuubuze kwegamba nga omwoyo gw'eggwanga tuleka obusungu n'ekintu ekirala ebintu tebirina value lero bakubala milioni 2 enkya 10 luli 3 luli kwegamba kyuka oleeta ebintu nga tomanyi nakyo osasula Katonda mugu osuubula eri tomanyi nakyo osasula nembuuza okubazaala gavumenti yo yabaki etategeera limiti nti esaati tugisasuze mutwalo gumu tewali kukyuka ekintu kibe nebbeeyi kati nze wenzijagwe ogenda kumpa value oli omuwadde milioni 6 nakwagalira omukazi ogenda kumpa sente meka milioni 6 olize mwali lwaki sikuyingiza 10 haya oli wajanga wasoma nayo oba muganda omwana wa taata wo ogenda kumwameka tetulina mazima kati ekyo kigenda kunforcinga nangaze gwe bawadde values eza waggulu okulwana ntekemu onguzi nange nsobole okubalansinga nfune ku bbeeyi y'abannange gye bafuniddeko kwegamba byebintu ebyo ebitusumbuya ebikolonga bino bwe bibanga gyebiri mu kitongole ky'ebyemisolo
ngoga nti value tezikwatagana mulimu mwana wani biki ngabo byogedde abakulu mwalimu batuukiridde kabavunanyizibwa bavudde ku radio wano ne mbatuukirira nti kino kiribwe kiti muterezo wano muterezo wali ng'amaanyi ago gajjawa nze nalabako commissioner wano ekololo ngadduka misinde nga president amuyise nange neneewuunya ze kugamba ebintu abantu ffe bannayuganda abasinga batya nnyo kankyogere bwentyo batya nnyo wano boogera mu bangi naye batya nnyo embeera ng'ezo nga omanya ate ddala abantu ffe abantu abatasomye bangi mu basuubuzi omuntu atasomye atya nnyo kubanga tabeerangako mu bantu takolangako kwegamba abantu yesu kwegamba baagala okuyambibwa so zezo nsonga ezituluma kakati n'ekirala katono nnyo kwata ekirala ekyo katujje tukitandikireko 89.2 FM ampulirize Manduso ku dakiika ziweddeyo tubuuza ntono tuyingire essaawa esatu naye nga tufundikira njagala kukugamba nti tukuleetedde Mirage Goodwill Festival 2024 yatandika ennaku z'omwezi lumu omwezi guno 10 ennaku z'omwezi 30 Mirage ne Goodwill Tiles nga bajaguza Goodwill okumala emyaka 6 era nga baweereza bannayuganda bakuleetedde omwoleso gwa Mirage Goodwill Tiles Festival 2024 nga batongoza n'ekika kya Crown Crane ku katale nakyo kigenda kukunyumira nnyo jangu ofune tiles ku miwendo egya wansi ddala n'ebirabo bingi ebyokuwangula bino byonna bisangibwa ku matabi ga Mirage Tiles Limited wokawuka okuli Giara Plaza 60th Street okuliraana National Water Offices oba ebigolobi China Town opposite Uganda Bat oyinza n'okubakubira essimu omukwatagana eri noti 779 89 3 9 oba noti 754 43 45 6 muwuliziganye Conversion Feeds Limited nga nti aba conversion bano bakuleetedde Intraco 20% nga bamusaze bay osobola okufuna mu bulunzi bw'enkoko z'amagi ng'omweyambisiza baaniriza abalunzi b'enkoko z'amagi bonna ku maduuka gaabwe okugula Intraco layer 20% ku miwendo egisaliddwako bw'okozesa Intraco layer 20% enkoko zibiika ne sukka ebitundu 95 ku buli 100 zibiika bulungi okumala ebbanga ggwanvu amagi g'ofuna gaba n'enjuba nga ya kyenvu oba giyite yellow yolk enkoko tezirwalalwala ate nga zibiikira mu percentage ya waggulu nnyo bakubire ku noti 7 noti 7 2 89 26 oba noti 782 2 92 noti 8 bakuwabula mu ntabula y'emmere era bakujjanjabira enkoko zo ku bwereere obulunzi ne bukunyumira nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola eza tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa gwe customer waffe okwanguyirwa empereza yaffe bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga nshuwa y'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Schengen balina okusalirwako ku tiketi y'ennyonyi obeza ennyonyi n'okozesa ebisenge ebituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku hotels nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lwogula ebintu ku Jumia Sikala esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekera ga Unicaf bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Digital Pod ekisangibwa ku Kingdom mu Kampala kino ne kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card yo I&M Bank on your side bwetyo bwetugamba ne banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya bank ya Uganda enkulu ba Bank of Uganda sente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bwa siringi 10 beddu kujjukiza Forest Resort Rweza mulimu gwaffe okukakasa nti buli kaseera kofuna kayoyoteddwa bulungi oyagala kuwumulako omugenyi waffe jangu mukwano tukuwumuze ku Forest Resort Rweza awo ku luguudo lw'Entebbe tusangibwa ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuka ku mafuta ga gaazi ng'odda ekajjansi buli kimu kirungi emmere ya buli kikawo eri ebifo weebiri ew'okuwumulira oyagala kukola kabaga k'amazaalibwa oyagala kukola baby shower n'ebirala bingi ne bwebambaga yennyini jangu ekifo kigazi tulina ekibira musobola okuyingiza n'olambuza ku baana n'ogenda n'obuwumulamuuko tulina ebisulo ebirungi amaka geetongoledde ddala ng'oyagala kuwumulako na famire yo namba amaka tugalina ku Forest Resort Rweza ali ebweru ng'okoma okuwumula mukwano gwe oba oyitira oyinza n'okugenda ku mutimbagano n'omanya bye tukola
okwongera okubiraba guli www.forestescaperesort.com. bakubire ku simu eri noti 7 noti 8 bitano 21 995 oba noti 778 bisatu 33 nya 86. Eddakiika tubuza 5 zokka tuyingire essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Njagala kubuza ku Governor Matiya Lwanga-Bwanika ssentebe wa disitulikiti wa Kiso y'omu ku batatera kugwa program kkirizo bagaana. Nkubuza ku Governor Matiya Lwanga-Bwanika batulabire bakulembeze banno. Mwami Kitemu, ekigambo ekisembayo nga tuwumbawumba ensonga zino tugenda mu lusirika mu nsisinkano n'omukulembeze ggwanga ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno olwokuna olwa ssabbiiti ejja ng'abasuubuzi. Olowooza tutambule tutya okugyayo omulamu? Neyanziza nga tufundikira programu yaffe. Kimanyi nti njakomawo naye nga ensonga enkulu nti okuteesaganya okugenda okubeerawo. Nsaba abasuubuzi bannange omukulembeze w'eggwanga wajja tujjemu approach embi. Okuteesa kuba kuteesa mukakkane tekuba kulagira na kulangirira. Tuteese ne mukulembeze w'eggwanga tuweeyo points zaffe. Tuna ebintu bingi kale nze n'ebintu ebingi ebinuma. Omuntu wa wansi atasomye tagenda kusuubula ku mulembe guno kujjako nga tuwaddeyo ebirowoozo ebirungi eri commissioner waffe wa revenue eri omukulembeze w'eggwanga ate tukole omukwano birimu okubeera byempalana kubanga esente ze basolonza ziyamba eggwanga lyaffe. Awatali sente okusolonza eggwanga terijja kuyimirirawo. So kati nze kyensaba nti abasuubuzi tubeere bakakkamu mu maaso g'omukulembeze tugende tuteese. Okuteesa tebayomba tebakola ki gwe gw'omukisa gwensaba abasuubuzi. Lwaki tosaba omukisa naawe ne bakuwa omuzindalo okuteesa kubanga luli nalaba bagira toyina oyita kufuna muzindalo. Kati nze nali mu maaso nga njagala kuwanika omukono naye ne weetya naye approach yali sinungi. Kugamba nalaba embeera z'abantu nga osobola okwogera ne bagaana okitegeera. So singa twali bakakamu tubeera n'ebirowoozo ebirungi. Wati abasuubuzi bano okugaana ebirowoozo byo ekyaliyo kubanga twalingaawo waliwo abantu abajjanga nga abasuubuzi babagaana okwogera naye nga abakungu n'ogamba omanye kati woba owaayo ebirowoozo olina okubeera wakati okitegeera si kwebakira ludda lumu. Ate ffe ng'abasuubuzi tetwagala byabufuzi. bizinesi toteekamu byabufuzi obeera wakati okwogera mazima n'okulaga ensonga zo. So mbadde nsaba nti ffe ebintu ebisinga otunyiga ifrisi esigale wagulu. Nsaba mukulembeze w'eggwanga tejja mu bantu ifrisi egenda kukyabisa gavumenti. Enkola yaffe ye ng'omukulembeze waffe walowooza nti abantu nabo bajja kubeera nga walowooza. Bantu we bajja mu bantu bafuuka nsolo. Vaati asigale waggulu eno wansi basigaze bulayisinsi naki income tax license tukume erinnya lya NRM. Vaati asigale waggulu. Yes, NRM ekume erinnya. Naye ebyo bye baleeta mu bantu nkubuulira nti kijja kutuswaza nnyo. Sibula batuwuliriza. Nebaza Katonda ku lwakadde kano ne programu eno era nebaza mwena abatuwuliriza. Nebaza ne mukulula meeka webale okunkyazaako obadde okyaza mpulira okyaza ba MPs bafuzi boka naffe tulina ensonga ate yo yita abasuubuzi fe ababe ne sinna babukiiko abasuubuzi omuntu kinoomu tulina ebirowoozo naffe tubeera n'ebintu ebituluma naye nga tebituuka eri ababuvunaanyizibwako. So nebaza okuba nti ompadde omukisa n'ompita era nsimye era neyanziza nnyo. Ampuliriza tweyanziza mwami Kitemo Po Aposo Kitemo Po jukira naliko nayo Aposo kale batulabire bonna abeeyo. Program bwetu bwetambudde essaawa ey'okubiri ensonga za busuubuzi tufuna ebirowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo. Tubadde n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo ebigatta abasuubuzi ate kwe kuleetako Ssekino. Mukubuuzizaako mukyala Nampita Christine nkubuuzizaako nabo oli nabo na buli omu abasuubuzi beetegekera nnaku z'omwezi 20 kulumba Kololo baga nti balumba na BD bagende balinda omukulembeze eggwanga ate baddemu okwogera ensonga z'ebyobusuubuzi okwongera okukkaanya wakati mu butakkaanya okulaba ng'omulimu gw'obusuubuzi
gutebenkera. Mbagalize ekiro ekirungi, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.